tugenda kwata ensonga zino mpola mpola njala tugende mpola. Muddame lya Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi w'okubiri mwali tekiriiko kabuuzo. Era ensonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuvvoolwa ziranze. Akabinja akassaamu omuvubuka avuma Kabaka Ssente kafulumye bakafulumizza nga bagamba kalina ebigendererwa ebikusike era n'abantu abamuteekamu ensimbi okuvuma bazuuliddwa nga basinziira mitala w'amayanja ne bakasuka omusimbi omuzibu ogutokomoka ne bavujjirira omuvubuka avvoole obwakabaka bwa Buganda. Ekigendererwa kyabwe tewali akimanyi oba siggama nti be beegwanyiza okutwala entebe y'obwakabaka. Bafa kimu kulaba ng'ekitiibwa kya Buganda bakyennyika mu ttaka. Ani avujjirira abavubuka bano? Ani ateeka ensimbi okukkakkanya ekitiibwa kya Kabaka mu ttaka? Biibino ogenda biwuliriza otegeere nti wamma ddala tutambula n'abantu naye nga si bannaffe. Nga sinnakuterayo katambi kano mbulambalamba kujjukiza Haji Ssettuba. Oyagala kugendako bweru, onoonya empapula zo tonnazifuna zikyekutte, onoonya emirimu gikyakubuze wadde oyagala gye Uganda naye nga giganye, oba olina endwadde ezikubonyabonya nga zo zaakulemerako, weebuuza bw'onaazikola okusobola okuwonyezebwa. Weeyune Haji Ssettuba omusomi w'edduwa, ezo ensonga azikolerako ddala ddala. Ayitira mu kusoma dduwa naye wamma ovaawo ng'okkiriza nti ddala wali abasajja abasoma edduwa n'otereerera ddala. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa ogenda musanga ku ssimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko ojja kukkiriza nti wama olwa abasajja Allah be yawa ekirabo ye akusomera busomezi dduwa ze, ebibyo ne bitereera. Tugende mu maaso n'akatambi k'abasajja bano abali emabega w'okuvvoola Obuganda. Tekiriiko kabuuzo. Era yambika akamuko n'amusikira aliko Namulondo. Nze Kabaka gwe mmanyi, sina mulala gwe mmanyi. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, famire zino zajjamu ensowole tuze tubagamba muzitegedde. Museveni yakuleetingawo abalangira n'abambejja ababe, ekyo nakyo mukitegedde. Nga sinagenda wala nnyo mumpuliriza bulungi nnyo. Kino Wassanya Charles Peter Mayiga ne David Wassajja Apooli njala mumpulirize, njala tegeeza public. Buli muntu yenna alondebwa mu kifo kyonna mu ggwanga, oba RDC, oba minister, oba ani yenna n'abeera mu public office, waliwo kye tuyita intelligence vetting. Intelligence vetting abasinga obungi temukimanyi nti Museveni agenda okwapointinga okuwa omulimu ewantu wonna. Chieftains of Military Intelligence CMY ebemaze okukolako kye bayita background check na intelligence. Who the hell are you nti gwani? Jala soka kutegeeza CMY erina proper information record eziraga nti David Wassajja musajja mutoolo kyenavudde mu erinnya lya Apooli. Nkidda mu network amugirike bagikwatemu. Chieftains of Military Intelligence yekola background check ya intelligence ku muntu yenna abalondeddwa Museveni okubeera wantu wonna nga wa publicly recognized. CMY bamaze okukolako kye tuyita background check. CMY fayiro zayo zisoma nti David Wassajja musajja mutoolo era bakimanyi era ali awo for the reason. CMY erina proper background check ya intelligence. Charles Peter Mayiga Wassanya musajja munyarwanda, ekyo mu fayiro gye ziri ku CMY. Era mu malukola background check ya intelligence bategeeza Museveni nti musajja tumaze omukolako background check musajja munyarwanda. Wassanya Charles Peter Mayiga yakuba ebiraliro mu maaso ga Museveni amugaa nti nzira wakwetuma nti ndi Peter Mayiga ndi musajja munyarwanda. We have the same mission. Era will be there to do whatever you order me to do. Fayiro gye ziri ku CMY musajja munyarwanda completely. Yensonga lwaki ba prime minister bonna abali mu Bwakabaka obwetoolodde Uganda ye musajja alina battalion namba emukuuma. Checking aba prime minister bonna Bwakabaka bonna kuliko alina battalion namba emukuuma. Balina either musirikale ogwo Wassanya alina full battalion kubanga ya confessing wa Museveni nze full munyarwanda ngenda kukola emirimu gyo. Abalina ab'eŋŋanda mu CMY baki
bajja babulira. The fact is wasanya semwayo mukolako da background check ya intelligence ne confirming musajja muki munyarwanda era kenyindi ya confess ngwa Museveni nti lwakweyita musajja muganda ndi munyarwanda mission njimanyi na mukirizo kola buli kimu era yesobola kitavaawa tava mmengo. Kati bino byonna bigenda maaso ku social media twabagamba ddala bagenda kuleta ba bloggers batubeeremu batuuke ekiseera nga bagenda okuteekawo olutalo nga kijja babira kizibu ky'odduzannyo ddulwalawo ng'era buli kintu kyonna kigenda okukolerwa bajja kisindika nga bakizza mu national platform mu system ya divide and rule yerwa kandi kuviireko ntono ekisookera ddala ba NRM propagandalist ba bloggers abasinga obungi munnange babuyabuya bo buli kye balaba kibajja ne babuukira nga tamaze kunoonyereza lwaki ekintu kino kibaddewo kiri ku record. Nze navaayo ne neeyimbamu ogwakabugu ne nnwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga teri radio teri TV teri munnabyabufuzi teri musajja wa Kabaka Mulangira mu mbejja eyavaayo n'akuba omulanga. Kati bwe babeera ku social media okwo nze ate bantwala ng'omulabi wa Buganda ate yataasa ate nze mulabi wa Buganda gwe bayita omulabi wa Buganda. Njagala obuuliza omusajja wa NRM Kabaka bamanyako nti agenda kuttibwa nga nze bwe nakimanya ne mutaasa tewali n'omu yakyogera ku babuuze kuliko wa NRM yakyogerako tewali wadde n'omu yalinze. Kati bw'osanga omukazi n'omusajja wa NRM oga nti Lumbuye avuma ayonda Obuganda mugambe munnange kakkanya omutwe gwo bw'oba oyagala mpekeza panado genda ozimire loolo yange enjima gye nazannya ate enkyagizannya ndi musajja muganda alina ensibuko obuvo n'obuddo gwe gwali omulimu gwange abaana gw'abalema bonna. Emmengo waliyo radio gye bayita CBS FM waliyo BBS Telefina ne mayiga gy'atula n'abantu be tekuli n'omu yavaayo kwogera ku nsonga za Kabaka yalinze. Kati bw'osanga ombuyabuyanga gati Lumbuye avulonga avuma Obuganda afuma Ssaabasajja mugamba oba oyagala panado ngenda mukugulira kyenjagadde osooka otegeeza abantu ba NRM nabagamba dda abantu abangobere balina ssente leetayo video nga Lumbuye avuma Kabaka bavuma Nnaabagereka oba avuma Omulangira n'Omumbejja teriiwo. Kati obudde bw'omumala nga muli ku ebyo mwandibadde ate mujje mwegendereze buli kintu kyonna ekiri state funded abasinga okiddusa n'okyogerera ba NRM. The moment kasitola nga blogger wa NRM asindika ekintu ku TV, ku radio, ku social media, don't ask kiva ludda wa. Ndi wano basomesa. Kasitola bange ekintu kyonna kyegenzemu omukono gw'omuntu yenna atawagira nkyukakyuka tobuuza gye kiva tosharinga tokomentinga. It's a state funded blackmail propaganda. Ekinjagadde kibasomese bulungi nnyo. It's a state funded propaganda and blackmail. Kasitola ngo tusanzemu propaganda wa blogger ba NRM bakisindiikiriza naye babuuze nga ddi lwe mwayogera ku nsonga z'Obwakabaka. Tewali ekyo tusooke tukiwummuzemu akatono mbatwale walala. Ekisookera ddala omuvubuka eyayogedde ebigambo ebyo one njala sooka baga ekigambo kimu sooka weebuuze amannya ge yaani. Bw'omala okwebuuza amannya ge n'ogategeera nti si Muganda muteeke wali. Ekyokubiri Abaganda tutambula ng'Abaganda. Mu programu ze yali atambuddeko ng'Omuganda nedda si Mulangira tetukiteekaawo. Bwe tumala okiteekaawo ne tukiwummuza bulungi njala tugenda empola. Lukyanga lubanga lwa mingi ku mitimbagana gya social media nga bakatikkira abaawumula bakyaliko kyali nga kizibu nnyo okulumba Ssaabasajja Kabaka n'omwongerako ekintu kyonna n'otafuna kwanukulwa era n'otavunaanwa mpaka kwono gwemba nnyonnyodde bwe yajja. Abasajja balina TV ne radio station kubakera ku makya ne boogera ebibozibozi bitakwatagana. Ani yavuddeyo n'ayanukula ebigambo ebyo? Tewali.
ne wasanya kenyini teyala enokudde tewali ne ku TV basobola okukira ku makine bogera ku bibozibozi ebitakwatagana naye kye tewali yavudde ekyogerako Mayiga teyakyogeddeko bakungu b'emmengo tebakyogeddeko n'abalala tebakyogeddeko wabula ate yo NRM egezaako nnyo kiteeka mu ki ku national platform ekigendererwa kiki wuliriza kati kakuviire ku ntono ka video katandise Yosefu yagamba nti mu 1993 nga maze okuzibwa Kabaka jukira bwe baatuula eggulu mu meeting yalimu abakukunavu maje abamu bamugamba nti twetaagoze bwa Kabaka bwa Buganda n'obwa Kabaka obulala era bamugambirawo ye n'agamba no kambuzi kuba kya kisuubizo kyange ne njabbu managing I myself will manage keka video kali ke nabagamba ye muyagambira nti Kabaka yenna takkiriziganye nange nja kulwana anaamulwana atya it's the same process tugenda mpola kati bwagamba nti ajja mulwana Museveni enkola yeri bweti funa abantu obasimbe ewantu befuule ekyo ekintu ye kyayagala abeere bwazo kwa Kabaka 1993 n'abuza obulungi nnyo era buli muntu n'amusanyukira mu 1994 ng'agenda otuddiza olubiri yagamba nti yali nsobi nnene nnyo omugenzi Obote okulumba olubiri n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yali nsobi si bwe yalina kikola naye jjukira nkuzaayo emabega nti Obote yennyini bano wa Museveni bamuwangayo intelligence y'okulumba olubiri era lwe balumba olubiri enkeera Museveni yalabikako ne banne nga bagenza okunoonya ebisigalira biki ebyali bisigaddewo mu lubiri eyo rekodi gyeri kati ye bwe yagamba nti Obote yakola ensobi y'okulumba nti ye alina engeri gy'alina okikolamu ajja kukozesa Abaganda bennyini okulwanyisa Obuganda obusaanyaawo era kikigenda mu maaso naye okulwanyisa Obuganda obusaanyaawo agenda kukozesa Abaganda be baani nakugamba si buli alina erinnya Egganda nti Muganda nakugamba si buli ayogera Oluganda nti Muganda ng'oyagala okumanya ensi bw'etambula sanga omusajja omuganda munnaye ntambuliramu ng'Omuganda tajja kutambulira kati n'abaleekaanya ku social media essaazi mugamba atambule ng'Omuganda tajja kutambula wadde ku jjajjawe n'omu lwaki muluma omutwe nga mulina ansa mu ngalo lwaki mulumya omutwe ng'omuntu asobola kutambula nga Muganda lwaki muluma omutwe nga system tujje tugibasomesa yonna tubasomeseza ebintu bintu tubasomesa system bwetambula muganyo gitegeera lwaki mulumya omutwe nga kitu mukimanyi ngenda kukozesa Abaganda okusanya Obuganda naye Abaganda be baluwa Abaganda ab'ensibo bannakabala bonna baagobebwa Mmengo abasigadde babinyika mu nsuwa negendayo enkweze ng'ensole ze zitudde Mmengo mukitegedde bulungi kati nsa mutandise okujja bulungi wembaagala mutegere bulungi nnyo ekyo mba mumaze okitegeera yensobola ki nti eri abalangira avalaga nti Mutebi si mwana wa Kabaka Muteesa n'omugambo wayi gwosibukawa ng'akaluna maaso ng'enteesa laleerwe kubanga ekyo kyo bajja bakyogera okuba batikkira Ssaabasajja Kabaka njagala odeetereyo akatambi nga kasibukira ddala mu 1966 nga kajja kwogera ku bino boogera essaawa zino tekaliyo ebintu bino bitandika ng'onaamazza Ssaabasajja Kabaka atikkiddwa mu 1993 evaayo ensowole zennyini zigamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wami wa Muteesa ku sisitimu ya Museveni gye yeetandikirawo neevaayo abalangira b'ensowole bannabyabufuzi ab'ensowole n'abantu babujjo nga boogera ebigambo ebyo ekyo si kye ekikulu kiri ddawa ekikulu kikino twogera ebigambo bino ku social media bingi nnyo naye nze tolimpulirako nga mpemudde omuntu sina nsonga lwaki mpemula omuntu wabula nja kujja nkugamba ebigambo byange obitwale oba obireke tekinneetaagisa kuwemula muntu naye omuntu ava mu bbanga ng'ekire n'agenda amukkola ekigambo ky'obuwemu oyo si Muganda ate era aba muwandiike nga alina ebyokwogera byalina okwogera kubanga ye bamutuma ayogera ebigambo bino abasike eriyo munyiige mukunyiiga mukolere Museveni kyayagala kwekuba ejjinja kwekozesa ejjinja limu n'akuba ebinyonyi bibiri lwaki akikola
tulina obuzibu bannayuganda abalowoleza okumpi nga beerabidde eggwanga lyabwe. Bajjajjaffe baali balwanirira obuganda buno tebaabulwanirira nga basinziira ku ddiini nedda, baabulwanira nga basinziira ku buwangwa na nnono ng'Abaganda. Essaawa zino osanga munnabyabufuzi nga kati nze ndi Mukatuliki, ebyobufuzi babizanyira mu ddiini y'Abakatuliki, ono ebyobufuzi abizanyira mu ddiini ya Protestanti, ono ebyobufuzi abizanyira mu buwangwa na nnono. Waliwo n'ali awo nga kitengejja nga talina waabwa. Kati bw'osanga abantu abo kyeki kye bagamba ekya divide and rule, buli omu alina ensonga engeri gy'alizoningamu okusinziira mu kakundi kaalimu. Museveni awo atwagala, ne bwe tuba nga tuli ekitolo ekimu Museveni tasobola tusobola. Kati ekyo bwe kitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi, njala kukunnyonnyola otegeere. Nakugambyeko mu kalowoozo ndowooza okufaanana si Uganda. Donda namugera kabalira atonda omuntu, buli muntu yamutunda fotokopi esukka mu 10 gye ziri. Omuntu okukwata ebifaananyi n'abitaasanya nti ono afaana buno wetebwa Luganda. Ebigambo ebyogerwa ku social media byonna biwandiike bulungi, scripture ewandiikiddwa bulungi. Abadde bajja bagoberera abantu abadde bavuma Ssaabasajja Kabaka basoma mu kitabo eki kimu. Mwenna abadde bagoberera abantu abadde bavuma Ssaabasajja Kabaka basoma mu kitabo eki, ate bonna nga ba NRM bagwa ku NRM. Bonna abadde balumba Ssaabasajja Kabaka badde basoma mu kitabo eki, bonna nga ba NRM. Tekuli opposition. Njagala omuli opposition era yavume Ssaabasajja Kabaka taliiwo, bonna ba NRM kubanga balina amaanyi, balina obuyinza. Okitegeera? Kati omuntu bw'ajja n'ayogera biddaga nti ye be ŋŋamba temusobola kuvaayo nga temuvaayo kwogera, manya kozesa obwongo bati ono ayogere ayina ayagala ayogere bamuddemu. Kozesa psychology. Ye njogera ebigambo nga temunziramu, gwe njogerako nga tanziramu. Manya nti ono ye baamusindisa aveeyo akole kyakola, ajjeyo omuntu amwogeze. Kozesa obwongo osooka omanye. Okitegeera? Akugamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana Muteesa mubuuze, gwe wali odda wa nga Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Fred Kulungwala Muteesa akola ekiraamo? Era osobola okuleetera obujulizi mu myaka Ssaabasajja Kabaka nga tannafuuka kabaka obulaga nti waliwo yali amwemulugunyako nti si mwana Muteesa. Tebuliyo, butandise wano mu 1994 ku system ya Museveni eya blackmail, divide and rule, we yagambira bajenerals be nti I will handle the kingdoms I myself, I will handle. Wasindikira ondajjaga nti Kabaka siye kabaka nga mulangira akyogera, ogera ombuuza omulangira atambule ng'omulangira tagenda kumalayo, tagenda kumalayo. Kubanga na information endaga nti buli mulangira yina avaga nti Kabaka si mulangira, mukozi wa isu. Nga nesere bazifuna on a monthly basis nga mukozi wa isu. Nwanyina abantu wano ku media kubaprovinga nti mwogera byonna bili state funded. Abadde bannumba baganze sina kuzimba gwomanyi. Nze nabagambye ejjo ku video nakola ku Sunday nti kasita nakamutuza ngamba nti ekitaawo sisobola kubuusabuusa nti si ye taata wa, kubanga omukazi yagaba omwana. Kasita omukazi aga nti ekitaawo, gwe omwana tolina lukusaga nti si ye taata wange nno, kubanga tewaliyo nga beepiica. Katonda yekka yaliwo era ne bakuzaala. Kati gwe ojja olukusa olugamba nti si oyo si ye taata wa, tekiriiwo. Kati bw'olaba omuntu ng'avudde n'ebigambo, sooka okobere system ya divide and rule. System ya divide and rule yeewa. Omuzungu tayagalangako bantu bali wamu nga bali united. Abaagala nga bantu beyawuddemu. Ekisooka, omuzungu asobola okugamba nti manyi Lumbuye nti ye obeera nnyo ku social media nti ye naye Masaba ng'alina olukolo okutta, oba Asiimwe ng'alina olukolo okutta, era baatudde wano wala bagenda kukutta. Naye katukoze tutya? Kati Lumbuye sooka okwate mundu eno beera nayo. In case baabazze emundu nejja kutaasa ng'avaawo ng'agenda ewa Masaba ng'agenda ewawe
oba ng'agende Wayitongwa nga mugayitongwa menta Lumbuye nno ategeddeko alina olukwe n'ekigurupu balina n'emmundu bagenda kukulumba naye kati nze kyenjagala manyi nkwagala nnyo sooka okwate emmundu eno gyekuumise kubana balina emmundu naye funayo abantu abagenda okudifendinga nti singa oba omusanze tobuuza kuba bukubi. Mwenna bagambye ekigambo eki era n'abawa emmundu kati bwe mwesiŋŋaana buli omu alina ekifaananyi kyalabiramu munne ng'omulabe. Ekyo Museveni kyakola kyeyasinga okumasitalinga bateekemu enjawukana yatule wansi atule wakati ng'ate agenda okusolovinga ekizibu. Ompuliriza bulungi nnyo kati ye sisitimu ya Museveni gy'akola. Kati waliwo wano okulyokomba n'essowaani wenjagadde tutuukire ddala. Owa Museveni yagamba nti mu 2021 tewajja kubeerawo kibiina kimuvuganya. Indeed, he was sure. Naye Kyagulanyi najja tebaamubala. Kyagulanyi wajja n'atandikawo people power. Nayagala yesimbewo nga independent kuba yasooka n'agenda mu FDC mu Makadi n'agenda mu DP mu Makadi. Nekireeta mukulu Nobert Mawobe n'agamba nti tetugenda kukkiriziganya n'abantu batalina UNEB center number era ne bagezaawo kukwasaganya opposition eremese Kyagulanyi. Kyagulanyi n'afuna NUP unfortunately n'ebeerawo. Kati wafuna NUP n'ajja okwesimbawo. Kino kyaleetera abantu amu emitima emibi abali basuubira nti bo bagenda kubeera mu opposition forever n'afuuka w'amaanyi. Kati balina okufindinga way out omulwanyisa batya. Eva abasajja ba DP n'opposition babaddenga Museveni abakozesa okufuna ensimbi n'okuzannya ebyobufuzi bye nga bamuzanyira defense. Kati bw'atuuse ku Kyagulanyi atalina Kyagulanyi ye nga ye golazi kuba otadde ba defender beka golazi fuba ne kireeta obuzibu. Kati obuzibu vudde ludda wa? Museveni akimanyi nti Buganda gwe mutima gw'ebyobufuzi ewatali Buganda talina kintu kyonna. Kati alina okumakinga sure nti aleeta system ya divide and rule mu Buganda. Kati agenda gireeta atya? Alina gireeta bw'ati. Already mwabadde banvuma batamanyi history wa DP n'abavubuka abalimu namu bwe wayina setaga muddamu namubasomesa who are they era bakolera ani. Kati abantu bano bo ever bagende wantu bazimbira muli kazimba mulubi bazimbira muli bo bagwamu nga bwe nabagwamu ne bagana nedda enough is enough ekimala kimala babagenda kuleetawo olutalo. Kati olutalo baleeta mwakitegerako dda nti baali balina ebibiina bye baateekawo ne tubiremesa ne tubikuba. Kati kye balina okukola kwe kuddira okuleetamu amapeesa gaabwe. Amapeesa ago gatandika okuvuma Obwakabaka kuba gavumenti Ssaabasajja Kabaka. Kati ekifaananyi ekyo gye bavumira mu kifaananyi kya NUP kati kyo nga kifaananya Kyagulanyi nti ali against Bwakabaka era vvoola Kabaka. Kati bano balina ekifaananyi ekibiina ky'obufuzi ekiba kye bagenda okuteekawo bakiteeke ebbali bagamba mulaba nti atwabagamba Kyagulanyi ne gurupu ye tebaagala Bwakabaka baagala busaanyawo era bali mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka. Kati bo bajje n'ekibiina oluvannyuma nga kyo kiraga kiri pro Buganda era tekisobola kuvuma Bukabaka. Kati ye system ebyo mutannategeera. Yensonga lwaki teri munnabyabufuzi yenna ng'ali Mengo ali mu opposition yavudde to condemn whatever act went wrong on social media. Tewali kubanga bo bagenda kivuga baga nti oyo wa NUP era Kyagulanyi yamutumye avume Ssaabasajja Kabaka. Kati bo Kyagulanyi musige ekifaananyi NUP nti bawubula Ssaabasajja Kabaka. Kumbe zino enkwezenge zirina ekibiina kyazo kibagenda okwanjula bakugambe nti Kyagulanyi n'abantu be bajolonza Buganda bavubi Buganda ffe ekibiina ekyaffe kiri eno kitukuvu nnyo. Ekyo kimwatte mukitegedde. Diirwe eyise olukwe lw'abakulu bamaze oddugwamu. Ensonga lwaki babadde bakola ebintu eby'okuvvuula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda si ku lwakuba nti babadde baagala ntebe ya Kabaka bafuuke bo ba Kabaka. Bakozesa ekintu ekyo ne baleeta omuntu nga yebrandinze NUP ng'akulaga nti ye ku Kyagulanyi waafiira, ng'akulaga nti ye yateekeddwa okutuula mu ntebe y'Obwakabaka. Mukitwalireko obudde mutandike okwebuuza nti naye lwaki we NUP ate yavvoola Kabaka? Kyagulanyi Robert Ssentamu akulira NUP musajja Muganda.
lwaki asindika Abaganda ate bavuule Ssaabasajja wa Buganda olukwe lw'abakulu abali mu kulwanyisa Kyagulanyi Robert Ssentamu mukuba ekigwo nga bayitira mu Buganda? Bakimanyi nti Abaganda bwe basonze olunwe obeerako feva. Bakimanyi bulungi nti ate Abaganda bwe bakuvaamu eggwanga lyonna liba lijja kukuvaamu. Baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu Abaganda bamukyawe kyokka ate nga mwana waabwe Omuganda ddala. Bakozese omukisa ogwo bameruseewo ekibiina kyabwe eky'ebyobufuzi kisobole okukuba NUP ekigwo. Ddiiru zaabwe zigudde butaka kubanga abantu babanguyidde era nga bamanyi n'ensimbi ezisasulwa omuvubuka oyo okudda ku Ssaabasajja n'amuvvoola nga alina kye yamukola. Omuzannyo guno guliwe sponsored by the state okuba Kyagulanyi politically nga bakyuga bakiza ku Kyagulanyi. Muza mutegedde bulungi nnyo kati awo.